General Muhoozi Kainerugaba si birungi gwampuliriza yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira oluvannyuma lw'okuba nti eggwanga erya Sudaani nga likulemberwa omukulu amanyiddwa nga Abdel Fattah al-Burhan ono nga yakulembera eggwanga eryo oluvannyuma lw'okuba nti omukulu amanyiddwa nga Omar el-Bashir yaggyibwa mu buyinza bw'eggwanga erya Sudaani wetwogerera nga Sudaani ng'ekulemberwa omusajja oyo munnamagye amanyiddwa nga Abdel Fattah al-Burhan basabye era balagidde eggwanga erya Uganda naddala General Muhoozi Kainerugaba abeere nga ateekayo okwetonda okuli public abeere nga yeetonda olwa tweet gye yateeka ku mukutu gwe ogwa X former Twitter emabegakaawo lwali lunaku lwakubiri ennaku zomwe zaali nga 17 omwezi guno gwennyini ogwa December 2024 omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba wakati ng'agenda mu maaso n'okuba nga atinkula olutalo wakati we ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olutalo luno nno lubadde nalwo terunnaba kubeera nga luggwa kakati emabegakaawo yagenda n'ateekayo ku mukutu gwe ogwa X n'ategeeza nti singa Donald Trump president omulonde ow'eggwanga erya United States of America singa anaatuula mu office ye n'amagye gakulembera aga UPDF bajja kuba basobola okugenda okulumba eggwanga erya Sudaani era ne bawamba ekibuga ekikulu eky'eggwanga eryo ekimanyiddwa nga Khartoum ky'ekibuga ekikulu eky'eggwanga erya Sudaani. Sudaani yo mambuka gye twogerako kakati gavumenti y'eggwanga erya Sudaani bavuddeyo ne bateekayo ekiwandiiko era nga bategeeza lunaku lwabadde lwajjo nakusomo mwezi nga 18 mwezi gwa December 2024 nga bategeeza nti mukulu General Muhoozi Kainerugaba ono nga yaduumira amagye g'eggwanga erya Uganda gamanyiddwa nga UPDF tumusaba era tumutegeeza nti alina okubeera nga yeetonda ku kye tuyise offensive and dangerous comments ze yateeka ku mukutu gwe ogwa X former Twitter ng'ategeeza nti singa Donald Trump singa Donald Trump atuula mu ofisi ye nga president jjukira yawangula akalulu ako ak'okubeera nga ye mukulembeze w'eggwanga erya America agenda okuba nga addako kakati Muhoozi yavaayo n'ategeeza nti Trump bw'anaatuula mu buyinza bwe oba mu ofisi ye nze n'amagye ge nkulembera tujja kuba tusobolera ddala okulumba eggwanga erya Sudaani era tujja kuba tusobolera ddala okuwamba ekibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Khartoum kakati nno gavumenti y'eggwanga erya Sudan ensonga bazitutte personal newankubadde nga tweet eyo yamala n'edeletingibwayo kakati nno bo gavumenti y'eggwanga erya Sudan bo basabye gavumenti y'eggwanga erya Uganda naddala omukulu General Muhoozi Kainerugaba babeere nga bateekayo okwetonda mu butongole beetondere gavumenti y'eggwanga eryo beetondere bannansi b'eggwanga erya Sudaani naddala abawangalira mu kibuga ekimanyiddwa nga Khartoum ono kye yayogerako era kye yategeeza nti kye bayinza okubeera nga bawamba mu bbanga eritali ddene kakati okusinziira ku mukutu ogw'amawulire era nga gye gimu ku mikutu egy'amaanyi mu ggwanga erya Sudan omukutu gumanyiddwa nga Sudan Tribune omukutu guno gugenze ne guteekayo ekiwandiiko ku official website yaabwe Sudan demands apology from Uganda over invasion threat. Sudan yagala Uganda egyetondere oluvannyuma lw'ebigambo ebitiisatiisa ebigambo omukulu General Muhoozi Kainerugaba bye yateeka ku mukutu gwe ogwa X ng'atiisatiisa nga bw'asobola okuwamba ekibuga Khartoum oluvannyuma lwa Donald Trump singa anaaba atudde mu office ye ey'obwa president gye yawangula mu kalulu akasembyeyo okubeera nga kalondebwa. Bino nno bigenda mu maaso nga General Muhoozi Kainerugaba ye CDF oba Chief of Defence Forces ow'eggye ly'eggwanga erya Uganda era bano nga bagamba batya December 18th 2024 Port Sudan demanded an official apology from Uganda on Wednesday over offensive and dangerous comments made by the chief of Ugandan Army Staff who threatened to invade Khartoum. Eggwanga erya Sudan olunaku olwajjo ng'ennaku z'omwezi 18 mwezi gwa December 2024 nga bagamba twagala eggwanga lya Uganda litwetondere era batuwe apology, official apology okwetonda okutongole okuva eri gavumenti y'eggwanga erya Uganda oluvannyuma lw'ebigambo ebitiisatiisa ebyateereddwayo ku mukutu gwa X former Twitter ey'omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba twagala babeere nga batwetondera gavumenti y'eggwanga erya Uganda officially beetondera eggwanga erya Sudaani nti bannange twakoze bino era tusaba tubeere nga tusonyiibwa eggwanga lya Sudaani kye lyagala gavumenti y'eggwanga erya Uganda ebeere nga yeetonda naddala omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba eyateereddeyo ddala obubaka obwo ku mukutu gwe ogwa X oba former Twitter nti yategeeza nti singa Trump anaatuula mu buyinza ye n'amagye ge bajja kuba basobola okuwamba ekibuga Khartoum eky'eggwanga erya Sudaani. Wuliriza General Muhoozi Kainerugaba, son of Ugandan President Yoweri Kaguta Museveni, posted 2 comments on the X platform, formerly Twitter, on Tuesday, in which he threatened to capture Khartoum
with the support of US President-elect Donald Trump after he takes office. The posts were deleted later. Omukulu ku lunaku olwokubiri ku mukutu gwe ogwa X yakola comments ebbiri mwe yategeereza nti ajja kuba asobola okuwamba ekibuga Khartoum eky'eggwanga erya Sudaani ng'ayina obuyambi oba ng'ayambibwako omukulembeze omulonde atannaba kubanga atuula mu office amanyiddwa nga Donald J. Trump, nti bw'anaaba atudde mu office ajja kuba ayina obusobozi obumuyambako okugenda awambe eggwanga erya Sudaani. Omukulu General Muhoozi Kainerugaba bwe yategeeza, wabula oluvannyuma tweets zino bbiri oba comments zino ebbiri ne ziba nga zaggyibwayo. Bano we bategeeza okusinziira ku mukutu gw'amawulire gwe nkugambye ogumanyiddwa nga Sudan Tribune nga gwe gumu ku mikutu egy'amaanyi mu ggwanga erya Sudaani. Kakati nno owuliriza. The government of Sudan demands an official apology from the Ugandan government for the offensive and dangerous comments of the army commander, Sudanese Foreign Ministry said in a statement seen by Sudan Tribune. Nti okusinziira ku minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga ow'eggwanga erya Sudaani, Minister of Foreign Affairs ow'eggwanga erya Sudan, yavuddeyo n'ategeeza nti gavumenti yaffe nga Abasudani twagala gavumenti y'eggwanga erya Uganda batwetondere ate officially mu butongole, si byakwogerezeganya, si byakuteesa, wabula twagala gavumenti y'eggwanga erya Uganda ebeere ng'etwetondera officially olw'ebigambo mutabani wa kulembera eggwanga eryo amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba bye yagenda n'ateeka ku mukutu gwe ogwa X ng'atiisatiisa nga bw'asobola okuwamba ekibuga Khartoum eky'eggwanga erya Sudaani ng'ayambibwako Donald J. Trump agenda okuba ng'atuula mu ofisi ye ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa January omwaka 2025 nga pulezidenti omujjuvu ow'omulundi ogwana mu 7 ow'eggwanga erya United States of America. The military called on the African Union and regional and international organization to condemn Kainerugaba's statement. Uliriza nno eggwanga erya Sudaani lisaba nga liyita mu ministry yaalyo ey'ensonga z'ebweru w'eggwanga eryo basaba nti ebitongole eby'enjawulo omuli omukago ogwa African Union, omukago ogutaba amawanga ga Africa, n'emikago emirala egyetoolodde olukalu lwa Africa ko n'emikago egyetoolodde ensi yonna, international organizations, ebitongole eby'amaanyi okuva mu nsi yonna. Sudaani egamba twagala nammwe mutwegatteko muvumirire omukulu General Muhoozi Kainerugaba n'ebikolwa bye. Gavumenti y'eggwanga erya Sudan yeri mu kusaba bino, egamba ensi yonna, ebitongole eby'amaanyi, European Union, African Union n'ebitongole ebiri regional and international organizations, muveeyo muvumirire statements ez'omukulu ono kubanga amanyiddwa nti amanyi nnyo okukola statements ezitiisa, which it said constituted a clear threat to regional and international security and an insult to Africans. Mbone statement zino zireetera obulabo bw'amaanyi eri security mu mawanga gaffe gana ga Africa ko ne security okwetolola ensi yonna. Gavumenti y'eggwanga erya Sudaani etegeeza ensi biki General Muhoozi Kainerugaba bye yawandiise era bulabe ki bwe biyinza okuba nga bireeta. Okusinziira ku mukutu gw'amawulire gwe nkugambye baguyita Sudan Tribune, oyinza okugenda naawe n'oba ng'ogunoonyaako, mukutu gw'amaanyi mu ggwanga erya Sudaani gye gusangibwa. Kainerugaba's tweets came a day after a short visit to Addis Ababa where he met with Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed. Nti bino yagenza obiteekayo nga yakamaliriza olukyala lwe lwe yabadde akyaddeko mu ggwanga erya Ethiopia era n'asisinkana Prime Minister w'eggwanga eryo amanyiddwa nga Minister Abiy Ahmed, Prime Minister oba Katikkiro mu ggwanga erya Ethiopia, naye nga jjukira waliwo embeera wakati w'eggwanga lya Ethiopia n'eggwanga erya Sudaani. Kakati nno omukulu General Muhoozi Kainerugaba kigambibwa nti yabiteekayo nga yakamala okuva ku kukyala kwe. The Ugandan Army Chief's remarks sparked widespread anger among Sudanese social media users. Nti oluvannyuma lw'Omuhoozi lwe yateekayo ebigambo ebyo, abaana ku social media mu ggwanga erya Sudaani baali tebakyalina kintu kirala kye boogerako okuggyako obubaka bwa General Muhoozi Kainerugaba era nti byaleesewo okweraliikirira mu ggwanga erya Sudaani. Jjukira wakyaliyo embeera ey'obunkenke, eggwanga lino lyakamala okubeera nga liva mu mbeera embi. Ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogw'omunaana omwaka 2019 eggwanga lino lyafuna ekyekango oluvannyuma lw'omukulu amanyiddwa nga Omar el-Bashir eyali afugidde eggwanga eryo emyaka egisukka mu 30 era ennaku z'omwezi nga
11 omwezi ogwokuna 2019 bali bamaze okubanga bamutwalaganya kakati nga 2 ogw'omunaana bakwata ne bateekawo government kye bayita Transitional Military Council era ng'eno yasooka n'ekulembera omukulu amanyiddwa nga Abdel Fattah al-Burhan ng'era ali wamu ne kye bayita civilian and military representatives waliwo mu gavumenti ye yakintabuli nga mulimu abantu ba bulijjo mulimu ne bannamagye era nga bwatyo bwe bagenda okugenda mu maaso n'okuba nga bakwasaganya eggwanga lyabwe kakati nno tebinnatereera bagamba nti omukulu ebigambo bye yataddeyo bitweraliikiriza era twagala eggwanga lya Uganda libeere nga litwetondera ate bunnambiro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.